okubala essula 34 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Mukama n'agamba Musa nti, lagira abaana ba Isirayiri obagambe nti, bwe muliyingira mu nsi ya Kanani, eyo y'ensi eribagwira okuba obusika, ensi ya Kanani ng'ensolo zaayo bwe ziri. Kale oluuyi lwammwe olw'obukiika obwadde oluliva ku ddungu Ziini ne luyita ku mabbali g'Edomu, n'ensalo yammwe ey'obukiika obwadde eriva ku nkomerero y'ennyanja ey'omunnyo ey'obuvanjuba, n'ensalo yammwe erikyukira ku luuyi olw'obukiika obwadde olw'ekkubo eririnnya Kwakulabbimu n'eyita n'etuuka e Ziini, n'enkomerero yaayo eriba ku luuyi olw'obukiika obwaddyo olw'e Kadesubaneeya era erifuluma okutuuka e Kazaladaali n'eyita n'etuuka e Yazimooni. Era ensalo erikyukira okuva e Yazimooni okutuuka ku mugga ogw'e Misiri n'enkomerero yaayo eriba ku nnyanja. N'okuba ensalo ey'ebugwanjuba muliba n'ennyanja ennene n'ensalo yaayo, era y'eriba ensalo yammwe ey'obugwanjuba. N'eno y'eriba ensalo yammwe ey'obukiika obwa kkono, okuva ku nnyanja ennene mulyerambira olusozi Koola. Okuva ku lusozi Koola muliramba okutuuka w'oyingirira e Kamasi, n'enkomerero y'ensalo eriba ku Zedadi. Era ensalo erifuluma okutuuka e Zifuloni, n'enkomerero yaayo eriba ku Kazalenaani, eyo y'eriba ensalo yammwe ey'obukiika obwa kkono. Era muliramba ensalo yammwe ey'ebuvanjuba okuva e Kazalenaani okutuuka e Sefamu. Era ensalo eriva e Sefamu n'ekeribula ku luuyi olw'ebuvanjuba olw'e Yayiri. Era ensalo erikka n'etuuka ku lubalama lw'ennyanja ey'e Kiyaneresi ebuvanjuba. Era ensalo erikka n'etuuka ku Yoludaani, n'enkomerero yaayo eriba ku nnyanja ey'omunnyo. Eyo y'eriba ensi yammwe ng'ensalo zaayo bwe ziriba enjuuyi zonna. Musa n'alagira abaana ba Isirayiri ng'ayogera nti, eyo y'ensi gye mulisikira n'obululu. Mukama gy'alagidde okuwa ebika 9 n'ekika eky'ekitundu. Kubanga ekika ky'abaana ba Lewubeeni ng'ennyumba z'abakitaabwe bwe ziri, n'ekika ky'abaana ba Gaadi ng'ennyumba z'abakitaabwe bwe ziri, baamala okuweebwa obusika bwabwe, n'ekika eky'ekitundu ekya Manase baamala okubuweebwa. Ebika ebibiri n'ekika eky'ekitundu baamala okuweebwa obusika bwabwe emitala wa Yoludaani, e Yeriko ebuvanjuba enjuba gy'eva. Mukama n'agamba Musa nti, gano ge mannya g'abasajja abali bagabira ensi okuba obusika: Eriyazaali kabona ne Yoswa mutabani wa Nuuni. Era mulitwala omukulu omu ku buli kika okugaba ensi okuba obusika. Era gano ge mannya g'abasajja ku kika kya Yuda: Kalebu mutabani wa Yefune. Ne ku kika ky'abaana ba Simyoni: Semweri mutabani wa Mikubi. Mu kika kya Benyamini: Eridaadi mutabani wa Kesuloni. Ne ku kika ky'abaana ba Ddaani: omukulu w'omu Buki mutabani wa Yoguli. Ku baana ba Yusufu: ku kika ky'abaana ba Manase: omukulu w'omu Kaniyeri mutabani wa Efodi. Ne ku kika ky'abaana ba Efulayimu: omukulu w'omu Kamweri mutabani wa Sefutani. Ne ku kika ky'abaana ba Zebbulooni: omukulu w'omu Erizafani mutabani wa Palunaki. Ne ku kika ky'abaana ba Isakaali: omukulu w'omu Palutiyeri mutabani wa Azani. Ne ku kika ky'abaana ba Aseri: omukulu w'omu Akikuba mutabani wa Seroni. Ne ku kika ky'abaana ba Nafutaali: omukulu w'omu Pedakeri mutabani wa Mikubi. Abo be baabo Mukama be yalagira okugabira abaana ba Isirayiri obusika mu nsi ya Kanani.